abavuzi ba bodaboda ku stage y'okukategula ku luguudo lw'e Busaabala, poliisi we yakubira abantu ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno bategeezezza ng'omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura bw'alina okubeetondera. Gabyayogera agende enyoneze agende yenenye. Kino kidiridde General Kale Kaihura okuvaayo olunaku lw'eggulo n'ategeeza nga bwe bagenda okukozesa kibooko okukakkanya obujagalalo kubanga abantu tebakyatya mukka gubalagala n'amasasi. Move these two because if you remove blast then tear gas, rubber bullets, obviously bullets are eliminated. So the only options that we have given these commanders are two. Nani? Baton charge. Well, at least even if I hit you, you will not die. Then, but of course also hitting at a place which will not cause harm. Bano bategeezezza nga Kaihura bw'atakola mateeka mu ggwanga lino era nga naye munnayuganda nga bo n'olwekyo alekeraawo okubamalako emirembe mu nsi yaabwe. Alekeraawo tukuba emiggo, ffe tuli bannayuganda, tetuli bannalwana, tetuli bannakenya, tetuli baaki, wabula tuli baki? Tuli bannayuganda, tuli mu nsi yaffe. Bano ababadde abanyiikaavu olw'ebigambo ebyayogeddwa omuduumizi wa poliisi bategeezezza nti bwe kiba kya miggo nabo bajja kwekyawa bagikwate bakuba abasajja be. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno poliisi yakkakkana ku bagoba ba bodaboda be yasanga ku stage yaabwe ne baligita emigobante egyabulako akatono okuboosa omuliro. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.